yabawunika ate kati abawunise luno yamaze okukwatagana ebbalamu bawedde n'obusigadde bonna bagenda butwala. Naye baana mmwe abalowooza nti mmwe bakafeera abana, ensi egenda okukuba mmwe. Ate yatandise ddo bakuba naye temunnakitegeera. Mbo omuzimu gukwata swazi. Ensi yatandise ddo bakuba naye temunnakitegeera. Mmwe abaana abalowooza nti mmwe baana bakafeero. Kubanga mugenda kusigala nga ewa taata Nnende temugenda mwamuyisaamu eggaali. Ewa taata Mugerwa tekyabeetaaga ne mwamuyisaamu eki? Ono Nabyewanga ng'omukira ku nte. Bwe binaggwawo naye abatabe. Oyo Robina. Nabyewanga oyo. Talina gy'abatwala. Mugenda kufuuka Nantongo n'Amatovu. Wachi wa mambo wangabi wa Mchiba n'Amatovu wangabi mugenda kufuuka bangabi yazaala mu kitammwe abaana balina yabazaala bamu ne kitammwe akyali mulamu abasenga bafunye enkola endala eri Kiboga bagenda batwala DNA yennono eri Kiboga eyo bagenda batwala kakati eyo gye mbadde ndaga ku bano abalala bonna abaagaaniddwa. Era nga ngenda kusinziira kuno ku Tona's Media. Abataaginga nalabyeko kuno abaami ababeerako ku TikTok abalimu okulambika okutuufu. Kuliko omwami we yeeyita Bweza. Gundi yagiyita Bweza. Eyo gundi ye gyakozesa akaunti yagiyita Bweza. Nejja ne Muzeeyi Magala. Baana mmwe mwabaagaaniddwa omusayi gwe gwaboola naye musayi abaaboolebwa omusaayi mwavudde omuganzi nga Kafeero n'abalala bajja kujja. Oyo n'omulala atayogera musajja wattu alyoko yeesunira jjita. Yagamba nasazeewo okusirika nga bwaseka naye naye bw'omutunira wano Kafeero yennyini. Mmwe baana mmwe kuba ate bo era Katonda ono muzibu. Kafeero yali tavuma bantu. Kafeero yali awa abantu ekitiibwa. Kafeero nga tayisa muntu maaso ng'asonyiwala yalina ensonyi nagwe nakyogera kuno. Abantu nga oli naŋŋamba nti nnimba. Kafeero n'okunywa omwenge ogwo yali nsonyi. Bwe yanywanga omwenge ng'akala era nga wagenda ng'omulaba nga babazze gy'oli ng'akolamu kano maama nga asonyiwala. Okitegeera omanyi nti abaana ababooleddwa be balimu ka elementi ka Kafeero. Kugambye Muwanguzi Godfrey alimu bwe ziba 10 alina 7. Abaana ababooleddwa gwe mulabi wa Tona's Media bonna ababooleddwa omusabe gwasunsudde be balimu bwe elementi bwa Kafeero. Nalaba nga bamukwasa ekyapa kalinga asaka nekitali bwatu bwe yasakanga ngako nenga abadda omusayi gwamubodde. Naye mbadde ngamba abaana abo taata Nnende ojja Kagatto yakugambye mbu batwale mu famire yo kasita obukakasa nti ba Kafeero. Oba nno omuntu omukulu oba toluŋŋamya kubanga naye famire gisaasira abaana babaddemu nga bakuliddewo oli yabalekawo emyaka 19 bukyanga afa sawa eno babagambe ki agambe talina gy'alaga anti ne nnyina wa Stella bakugamba kwali kuli kuki ku kyalo yamuzaala basoma n'omwana n'akulira ono wa 13 si 14 okuzaala Stella n'akwata omwana waabwe n'abamukasukira n'abamuwa ate teyaddayo okuzaala mwana muki mwana mwanyina wa Kafeero n'alera omwana teyaddayo okuzaala mwana mulala alina oyo omusiteera. Okitegeera omwana omuwala omuto azaala omwana asooka abamanya amukutte n'amuzaalamu omwana. Okitegeera kati baana mmwe
mukirungi mwasigaza mwannyina mwategeera senga w'abaana bammwe munoonye abantu abakulu taata Nnende naawe taata Mugerwa essaawa yakwezza bujja olujja lwa Nnaŋŋanga okulugobamu ebikwa n'ebikweno bannange nkanudde amaaso mu kamera kuba we bituuse ne bwe tunayogera ku Kafeero omwaka gujja kuggwako buli omu byasanga bye tukola ki Mamuli Katumba yabagambye buli mwaka mujja kwogera ku Kafeero kati nze wamma nze nalujja njagala kujja nga nsigalawo topic kunze ku Kafeero newankubadde bwe tunaava mu kamera nina kye ŋŋenda okuwa kyojja okuteekako obudde onoonyereze kikomyewo okireete nga nze nkikutuusizzaako kuba oli gwe nkugamba taata wa Kafeero omuto ne baganda ba Kafeero ndi nabo ndi nabo ye yagaanye kamera mukugaana kamera nangamba naye nina gwe nja okuwa yamanyi buli kimu ajja kikuwa yamanyi ebyo kwana badde mugamba lwaki abaana nga weemuli n'agamba ani bwe tulina geereegala bisirikirwa awunika famire alina ndoza kye yakola okugoba bano kwa yali amaze okutegeera nti Kafeero muboole abaana bagambye mbu kalenda ndeka anti wulira yamali amaze okutegeera nti Kafeero muki muboole kati mu abaana abasigadde abalabi ba Tonazi Media mutaaginge Stella kuba ategeera bonna abaana abo bategeera abaana abasigadde taata Nnende taata Mugerwa mwekwate n'abaana bammwe abo be mwasigazza wabo bategeera olaba ono muwanguzi ayogera nga Nnende ebigambo banoonya binoonyeka kati mbadde nze muwanga nze lwakuba tewali na gonde Abitex kankusabire wano wennyini Abitex olina ebivulu byokola ekyo tona kibale abaana abaaboolebwa omusaayi gwa Kafeero ekifaananyi ekisooka waggulu muwanguzi Godfrey naye ati muwanguzi bamubuuza ekibuuzo nga akirowooza okiddamu ono kwe yavudde omugwirako eddalumbu wa Mawube n'akiddizamu luyimba wamulabe Junior n'akizaamu luyimba mu kukiddamu n'akiddizamu luyimba olina lokamba oyo omwana Mawube tamanyi na ssente zababawadde naye bantu mmwe abantu balina obulumi mu bo abantu balina amaziga munda n'ebiwundu bye mutakola ki omuntu aba alina embeera gy'ayitamu gwe n'ogiteekamu embeera eyiye ey'okukola ki kumera kasajja ku mutima abantu oluseke lwaboonoona nakikugamba wano toli akukuba nga amanyi nti gw'osimba luseke kumbe gw'onoonya bizinensi oluseke lwaboonoona kati kansooke nziguse ensonga eno Mugerwa taata Nnende oyina abaana ne Mugerwa oyina abaana n'abaana abammwe bano be baagobye mu musaayi kuba mmwe mukakasa baana ba muganda wammwe mwenoonye mwezuule mugobe ebikwa n'ebibamba mu lujja lwa Nnaŋŋanga kutu kwetuli tweyanzege mwe n'abeekuumira ku mukutu guno Tonazi Media mwebale nnyo mwebale ddala amwongere okusubscribinga musharinge ate mukomentinge muleete n'obulango leete n'obulango bizinesi tuzirange sobola okugenda mu maaso olwaliro ndine nessuwa z'abantu ali ne Nalujja Hanifa jajja Fangoni kansala yagwa n'akola lwasa waabwe
si bade bikulemye okwogera wama jajja Fangoni jajja Fangoni ndi gumite jajja Fangoni era abafanguni mwenna abalungi ndi mukalulu abaana b'obulenzi mukunge bakamwana bajje bannonde bawandiise bannonde ku CU wali nze ndi wakazo CU abannonde abasooka we bajja okunnondera levo eddako nja kuba nkomawo mbabuulire kati sawa zenu ya ku kyalo wensula muganzi lwa zawani kati abafanguni baida jonna badde ku lw'omukaaga mwana yangu jajja Fangoni bambi mwebale kunjagala abafanguni mwebale kunjagala bambi yasanyuse ngamba mmanyi ngalaba fama jajja Fangoni ngali mu katundu abakumanyi n'okusinga gwe ngabo munnaye wano lwe nalinve Wakiso nenvaamu awo nga ku chipu awo nendaba omwana ngamba li t-shirt erikali yeni emabega eno kati bavaamu nantunulira bwati nase kati mba ntamba naga jajja nga tegeza abafanguni abali muno bamanyi mwendi muno jajja wendi era abali mu Nansalamu temuba na buzibu ba mikwano mujje tulabe naffe tuzimbe timu ng'omufanguli tanyigirizibwe ne Nansana antumireko manye waliwo wantu gwenza okuba ng'ogenda tumirako n'okukakkanamuko otumira ni Omumbejja Maria Mundagire oyo Mumbejja olaba eddoboozi nga bwe lingwera okukakkana alina concert abantu omwana wange ayagala Maria Mundagire kati nali sinafuna simu ya WhatsApp najirina ne bagitta bo kuba nali bo tebannafuna mukisa gukola kati ngeyange gye bakola ki kati bwe bafuna nga te yange efudde nga be balina kati nga buli gwe gye nfunye obuvunaanyizibwa WhatsApp mpayo ki eri namba ye kati najjabeera mu mikutu gye ndimu nga ye kati agamba mama ndi mukutu gwa Maria ayagala Maria Mundagire nagane oba omukyalo yategeka show nemulabako kati yajja nangamba mukwano gwange ategese show naye mama Omumbejja tamanyi nti alinayo fan amwagala ennyo ate nange gwawangala naye Omumbejja simugamba nko nti omwana wange akufa bitole kale nno awo tujja kuba tugenda ku show Kingdom Kampala tusobole okubanga tulaba kadi nonsubuga Memorial SS Buloba Omi batumiddeko mwe bali kubanga muyigiriza abaana abaffe bulungi kadi nonsubuga Memorial School secondary school eri awo obeera awo Buloba nokkirira awo wansi awo bayitayo Tomi abasista omwana akulemeredde alina effujjo mutwala awo bajja mukuteerereza naye kye nayagadde leero luno buli kintu kyagalamu okukolamu ennongoosereza manyi nti omwana apaala n'agenda n'azaalako naye kati mbusisita bamuddamu ne bamwaniriza era n'asoma n'atereera sedda baabagobanga naye kati babanya nti ensi emukubye kati akoze eki ateredde nebagamba nti owaayi asobola buli kintu mwagalamu ennongoosereza okay Siana Auto Parts ewa Kiseka mugende mugulewo ebintu awo spare y'emmotoka oyagala spare waaki mbebbe oyagala brakes spare wa engine guli spare yena gwomanyi tomwetaaga genda awo ku Siana bemba nina ekirooto ky'okugula emmotoka nange ngula spare osobola kugula n'omutereka tekivunda spare ekyuma tekivunda osobola kumugula n'omutereka enkya bw'ogula emmotoka ekirooto kiri mu myaka nga 8 mu maaso era spare osobola gira nga omuti bajja nga basanga rimu waka nga bagamba owaayi ate emmotoka erudda nti nina ekirooto ngenda gigula bwe ndoota ndaba nga nina emmotoka kati kanteekawo spare kati rimu zino ze njagala nyinza okugenda okutuusa emmotoka nga zo zaggwayo naye ng'ogola kikaaki so byonna bisange ku Siana Auto Parts wali ewa Kiseka gende mugende mbawagire n'oba obeera ng'oli Kasese tobaga bannaayo bakola delivery awo nno osobole kubanga
okufuna ekintu ekirungi. Owaki anje enso giraba go wakagitegeera ensi mwali mugitunulako waggulu nga mugitya buli omugira nga mutta amaaso muti ensi mugikanulira amaaso mujja gyetegereza tubeere nga nswa enswa bagamba ng'esaze tambula egaludde ensanafu yetambula egaludde naye ng'enswa ng'eneetera okubuuka esala nebeera bwete ng'erabira ddala bw'aba waliwo ekigikanga enswa esaza amaaso kakati ensi bwetyo bwekola ki bwetambula naye kansooke neebaze waliwo omwana manye omuntu omusooka ne bamwagala ate ensi yayonoonese n'akolayo akabi kamu ate ne bamukyawa ate n'akolayo akantu kati n'asigala nga babadde bamutaddeko amaaso baawukanyemu ebiwayi bimeka 2 eriyo abamuvuma eriyo abamuwolereza eriyo n'abatabitegeera nga bali awo ye Luwemba na Luswa oba Luswa Luwemba Luswa yali omubeezi wa MP we Kawempe omugenzi Segirinya bwe yajja nno mu bululu byayogera nze byanyiiza ninga omwana tategeera talina magezi era bangi balowooza nga nze kuba mu byo byabufuzi bye baleetera okuyitira yayogera nnyo kale n'aluuzinga abantu abali bamutaddemu obwesige okumulowoozaako naye Luswa Ibrahim yasiramuka erinnya sirimanyi naye Luwemba Luswa weebale nnyo omulimu gw'okwasaganya weebale nnyo ku famire y'omugenzi oyimirira n'omukwano gwo omugenzi Segirinya mazima omwana oyo lwaki mwebaliza mu kamera ya Tronaz Media gomanyi nti bwe bamaze okuziikula mutabani wange Kafeero waliwo abadde batandise mbu ne Segirinya bagenda muziikula omukyala ng'agamba bamuziikula oyo Kandinda kakati Kandinda abadde yawamba ebintu bya Segirinya byonna nga yabirina naye nga DNA yavaayo eraga nti omwana wa Kandinda si wa Segirinya abakazi bakalu ebintu ebyo bikolebwa era Luswa lwaki mwebaza yasitukirawo n'atawa Kandinda chance emala okugenda mu media n'ababala okwonoona kuba omuntu amala okuwamba media okumuzza n'afuna gati favor kati gwamanye ekituufu ogenda okuvaayo gw'omubi kuba oli yamala yakuwamba okitegeera kati kyekiri mu maka ga mutabani wange Kafeero famire ya Nanganga bano bataata Nende bisirikirwa yabawamba baze ndaba bisirikirwa ye Kandinda bisirikirwa yani ye Kandinda oba ya Kandinda oba Kandinda ono lwakutulima nti ye Namatovu Nantongo Namatovu naye beebo beebamu bali basirika nnyo mbadde nsaba n'erinnya bisirikwa bagambe siririe bali mujjeko wali ejjeko siririe bagambe siririe ye Namatovu anti byonna yawamba ye yamanya ngera jja kagato bwagamba yasoma n'amanya ani yayimba nti bwe bamanya nti okusoma kwatu kutono abayivu ne basembera ng'ebintu babizanya ani yaluyimba basudde Kafeero yennyini mulimu kwa babiri yayimba nti bwe bamanya nti ffe abadongo okusoma kwatulema Kafeero abayivu ne basembera Kafeero okitegeera bakugamba oyo omukyala Robina bali bamwadde n'omulimu mu MTN n'agaana
lwaki yesiba ku Kafeero gwe yalaba nga tamuyinaamu future nga ye muyivu wa diguri ono si muki manyize njagala nnyo omuntu Ojakato yagamba yali mugezigezi nga yengere gyakolamu ebintu ate era akugamba n'eddiro yali etute Kafeero mu MTN okumuwa contract Bisiruka yagikola ki yakwasizaako nkwasise nga bali already baali bamaze okumufuna naye olw'okuba nti ye wano kakati katusooke tumalirize ono Kandinda Luswa we bwatuukira omukyala abadde asimbye Nakwakongo naye abantu babbi n'ebintu bya Kafeero bwe bityo bwe bigenze abasajja ne bawamba estate za Segirinya nga be bazisolooza yafa bamukoledde nga tabasasudde nga bamubanja prosecutor ani administrator mulonda omuntu mu family agenda okwasaganya ebintu bino ebyomugenzi abaani yali yabawa olukusa abantu kati bakwata bannaabwe offside nedda bunafu bwa family buli lwe mutabukatabuka ne mufuna entalo ebyo byebivaamu linaalengera akatuli mwayitirawo ate abaami mwemalayo nnyo munyumiza abakyala kasasiro yenna ne weerabira nti oyo muzibuzi ajja kutambula akole ki agende mukawulidde muzibuzi omukyala muzibuzi omuzaala w'abaana 10 muzibuzi ow'olwenda 99 atanaweza wa 10 akuddukako ffe tuli bazibuzi era nze awo eŋŋambira bajjajjaffe abaatuuzanga miitingi z'ebika ne bagobamu abakazi ng'omukazi yajja okufumira totula mu famire ya kika gye wazaala ekyo nakiwulirako nga jjajjange bakimubuuza n'agamba bwe tunaaba twesojja nga twekuba nebba abijjawo nti mulamu yakubye baze agende bawe yanaamunyumiza nze n'ekiyiga nfe naye waffe be tutuba tutuula nakati bannyinaze embago by'abakazi baabwe gende eri bagende baba baganyo batufumbire oba tebagatufumbira tebajja mu bintu byaffe babeereyo gwe jangu n'abaana mukazi wasigaleyo okitegeera kuba bino byonna we biva Akandinda bwe yamanya ndowooza obunafu bwa Segirinya ne maama Segirinya ne bannyina Segirinya n'amanya nti bano mbalina kati senga Luswa atayimiridde mu famire ya Segirinya mwannyina Segirinya wali ajja kuva Masaka oba maama Segirinya kujja kulwanirira bintu ebyo era bakkiriziganyizza ku ky'okumuzikula ne bakigaana Kandinda yennyini olwo yeekubye ejje n'agamba omwana oli yakakasibwa nti ye wa Segirinya gwe baba bajjako okukebera ono owange gwe baba bajjako samples okukebera n'aliwa ono oyo ye mukyala Kandinda newe badde ogenda mu mukyawa omala nozza n'ogamba alimu ate munda mu ye bw'oyogera naye obulungi ak'obuntu kakati ate muswaza baze bw'aba oli yakakasiddwa gwe tuba tujjako samples bakebera aliwa naye all ni all kiddayo ewa Luswa webale kuyimirira bavumye Luswa ne bagamba yali ebintu bya Segirinya naye nga tali yanko yadde ki wadde 10 kubanga oli yasooka mu media n'afuna ttiimu emuwagira baamanya nti balina kukuba Luswa aveemu Luswa aleme kubaako kyayogera okitegeera kati byebiri ewa Kafeero baakuba Nnende kuba ye muganda waani ne Mugerwa kati mwenna abawulira Mugerwa ne Nnende mulabanga abalimba okitegeera abakyala
omwami ne bwali bakwagala nnyo ng'osinza abalala bonna mu kusukaali okulungibwa togenda kufuuka wa kika ekyo tekisoboka. mwewale nnyo okuyimirira mu zifamire nga muzaddemu abaana abaana mubateekerawo entalo famire tegenda mulaba buki bulungi kale tegwataza Mukama Katonda tawokawokaawo awo wewantawanyaawo awo kakati nenebaza RCC wa Kampala yakutte ebintu mu nkwata eyasinze ne minisita olimu munene RCC RCC we Kampala webale kwata bintu bya Segirinya mu nkwata ey'ekintu ekikulu n'owuliriza luswa ne mukola ekyabadde kirina okukolebwa webale nnyo kati nenzira muffe wano abasaali abalamu n'abakulu abakuliridde mu myaka nekiddayo mu lulimi lw'enjogera emmengo ewabeene oba buwangwa na nnono obuwangwa n'ennono ndowooza oba emmeeza eyo erina weeziŋŋamiddemu okulambikibwa okutuufu abantu tebakumanyi kola ebiraamo Mwami Tronas taata we yafadde 2014 wali okuze ani yasigala mu lujja lwammwe nga taata gwe muyita taata nze simanyi byatandikira kubanga tewali biraamo naffe kiraamo tetwakirabako naye abaana abawala be balonda ki omusika naye waliwo omukuza wali ate nno omukuza tabana wa famire yammwe yogera nga bali Batonazi bakulaba era tisi wa famire yaffe kyenjagala ekyo toyinza kulona mukuza ng'ate wa famire zonna abaami bonna abasajja abakulu n'abavubuka abasajja abakulu be balambikanga abavubuka olujja lwonna lwabangamu omukwano ogw'ensa ng'era omuntu ono bw'aba afudde ono omukwano ogw'ensa gwakasa obuvunaanyizibwa obw'okubeera mu lujja lwe ng'omukuza ate asalawo ng'abaana bano baba basigadde bakulu eno gyendi temuyimirira mu lujja omwo ng'omukuza tannakola ki tannajja asigala ayimiriddewo nga taata wammwe kituufu nnyo okubalambika okubaluŋŋamya n'okubawabula kituufu nnyo ekyo abantu amaka abafu bano abatandise okufuna ensasagge mwaba asigala mu bigambo by'omuntu oyo ng'afa yali abalamidde okubeera abakuza mu lujja olwo abaana abo babeera bazibu nga bakuca anti ennono olukidde emmengo gyendi gyenkulemberera okulambikibwa kwanafuyizibwa omukuza bano abaana kati abalowooza ebyobugagga okutunda obutunzi bamulabanga agenda okubabba essaawa eno amaka agasinga agaviiriddwamu abaami abaana bali mu kweyuza kubanga tewaliiwo mukuza abalekebwawo ng'abakuza tebaamanya kikyakkola oba ba mitima mibi ng'abalekebwa ku kafeero naye gw'olowooza kutunda kitaawo singa teyabitereka wanditandikiddewo eba nayinammwe ng'otonnaba kutunuulira kutunda tunuulira ekyebbeeyi eky'okuwabulwa
Tunuulira ekyebbeeyi ekyokulungamizibwa. Tunuulira ekyebbeeyi ekyokubaako gy'oddukidde ng'olina ekikukutte. Ye mukuza mu lujja olwo. Kuliko okwo abaana baavuddeyo bansanyusizza lwakuba saabakutte erinnya lye beeyita ku TikTok. Bafaanagana babayita balongo naye mbu beesanga bwesanze ne beeyagala ne bafuuka ba mukwano nga bafaanaganya ebyafaayo. Bonna b'ekisoga eyo kisoga Nkokonjeru. Naye buli omu sitole buli omu yasuulwa busuulwa nnyina ne bamulonda. Bonna balonde bonna sitole yeyo maama yabasuula naye bafaanagana. Sinagiraba ngenda ginoonya. Kwe bali ku TikTok babayita balongo. Abaana abo babadde nabo beeyita baana ba Kafeero. Abaga twasalawo tweyita naffe tweyita baana ba Kafeero. Naye byatuuse kujjako omusaayi. Tugamba lekooti. Tetujja kgenda. Kati ebyavuddeyo nga bano babagobye ne ŋŋamba munnange obirabye. Naffe baanitugobye. Naye bali ku TikTok banoonya omuntu asobola okubabeererawo nga taata. Era baasabye Bruno Kabakyaze. Bo banoonya omuntu asobola okubabeererawo ng'omuzadde. Bruno Kaba bagenda musa ebivumo. Kye bamukola. Kati bwe bayogedde bwe batyo ne ŋŋamba batabani bange. Bano nno abaana ŋŋenda bazaala. Oye maama. Buli omu alina ebizibu bye kati weerongerako bizibu ne mugaba bano abaana kye baagala balenzi bakoze. Nti banoonya kitaabwe. Banoonya omuntu omukulu asobola okutuulawo oba maama oba taata. Balina kye bayitamu. Naye tebalina gwe basobola kgendako ne boogera naye. Kitegeera. Kati wabeera mu maka n'oviibwako abakulu. Omuntu abasigadde mu lujja omwo ng'omukuza abasigaze eddimu ddene nnyo okulambika olujja olwo obutasaanawo, obutasasika, obuteeyuzaayuza. Olujja lwa Kafeero banne be yalonda ng'abakuza. Serikirwa takuganya kukuza bantu. Ati yabawamba era wano wenzirirayo leka nga maliriza gendayo abakwasisa amateeka bannamateeka ba lawyers famire ya Nanganga famire ya Kafeero bisirikirwa yamanya obunafu bwa Kafeero n'amanya obunafu bwa famire n'amanya obunafu bwa Kafeero n'ayingira awo n'abakola bw'ati. Kati naggalira bajja be bonna abazaala abaana n'abalaga nti ye senta ya Kafeero. Naye bannamateeka famire eno senga yali nga teri mu bya bugagga nti yagala kubba nayo. Famire buli lwebeera ng'erowooleza mu byanfuna eyulikayulika n'etuuka okusaanawo. Famire erowooza okusigala ng'eyimiridde etunulira nnyo ekigobawo ekibajjawo ekibasaasaanya. Singa famire ya Nanganga yali eyimiridde ng'eyagala kusigalawo bisirikwa teyandibabaddeko batuulako. Naye nze kye mbuuza abatuddeko si wa Nkima. Kye mbuuza teyazaala mu Nkima. Naye omanyi nti yabawamba yayogera. Esaawa zino mufumbo oba si mufumbo? Nze sinnabagala kusala kusooka kumanya kya bufumbo sinnakyagala. Amaanyi n'obuyinza kooti ye yabumuwa nga administrator general abagambye ono atali wa famire yammwe yabaakwasaganya ebyabugagga byammwe. Atazaala mu mwana. Kuba mu mateeka teyali mufumbo. Mu mateeka legal marriage. Mu buwangwa teyali mufumbo. Kituufu. Mu bya local government nti ba DC teyali mufumbo wa Kafeero. Ekintu ekikakasa ajja atya. Ekintu ekikakasa nti waliwo relationship aba mwana tewali. Anti
abakyala abamu era mu abali kuno ku social media abavuma abalala abavayo kwogera ku bisirikirwa muleme tusinikirako binnyo. Omusajja okweganzikako tekitegeeza nti ofuuse mukyala we. Mazima. Abakakati nno munnaye olubeera naye leero kumakya kawungeezi obeera bbaawe. Ne bw'obeera naye emyaka 10, 28 n'akukaddiyanga gyendi eno. Nga toyise mwago makuba ameka? 3. Oba malaaya ye. Unzikaawo. Bisirikirwa yali malaaya ya Kafeero eyategeera obunafu bwa Kafeero ne famire ya Kafeero nti yali emubodde era kyova olaba bw'aba ayogera aleetayo bwino yenna Kafeero gwe yamuwa. Abaana bamugambe taddamu kubyogera. Kirerya. Lwaki teyabagamba? Kirerya ddebe. Kafeero yali yimba ddiikuula nti eryo ddebe lyennyini. Munno yayina obulumi, Robina. Pawulo yayina obulumi. Taata neegaanye. Ng'ayagala asobola omubudaabuda omujjamu ekyo. Bw'aba yali akufudde ensawo ng'otegeddeko, kyekikusumuluza ebyama kati obiyiwe ku mmeeza buli omu abitegeere. Mamuli Katumba yagambe buli kiki agenda kumuwulira. Kiki? Robina kiki? Akaludde amaaso gati galina alinga mubaamuze nakugamba. Awo ntegeera nti maama kati obulumi bw'aba yina muzadde. Era waliwo yaŋŋamba kuno mu comment section maama omulangira yabiyingiramu ebyamutabani ne biterera ye yabiyingiramu. Bakojja ba Muzaata be baasituka. Bannyinazi be baasituka ne bagamba ono omukazi ayaga kumanyira mwana waffe kusanyawo kitiibwa na linnya lya mwana. Ne bayimirira bakojja ba Muzaata. Maama gwe yajja mu comment section n'ogamba omulangira yabiyingiramu. Yabiyingiramu ng'obukojja bwa Seeka Muzaata busituse. Kubanga gwe yatulekera mu maaso ng'amutugamba bamaama ono yali takoze mulimu gwe gwa bukuza mu lujja luli. Bantu mmwe abasigala mu bimwa bya mu kamwa k'abafu n'ayatula nti gwe mukoze bubi bannammwe ababeesiga. Ate muleke n'okuswaza abafu. Oli yakugamba ekyama ki wakitegeera? Oli n'asirika n'amumunya alabe ng'azadde ekifudde. Atunula ati mpwangali ng'azadde ekifudde. Alinga embwa esudde ekyuma. Pulira obusungu. Bisirikirwa teyandibadde ggwe. Mazima. Naawe kkiriza. Bisirikirwa mu mutagi nge wagifuna ku gundi agifune kuba muvumi. Naye ne bba yamuyimbako nti oli avuma n'abanzaala. Bisirikirwa. Naawe gwe Robina. Naawe bw'oba oyimiridde bw'oti ne weetunula wansi w'obukyala bwo. Ne weepima kiro z'ozitowa. Mala weebuuze ti mu famire ya Kafeero nyimiriramu ngaani. Bw'omaze okupima obuzito bwo bw'olina mu bukyala bwo. Kobulaka bwe bukuwaga. Bw'omala okubupima ng'olaba busukkulumye ku bwaffe n'obw'abalala abajja emabegawo nga bakyala tewali ajja bwenkanya. Bano abakyala bamuzaalamu abaana. Andi kati obwe bususse ye mukyala alina obuzito bw'obukyala bwe nga buki? Buzito wannyo. Tewali amwenkana. Wamala wanjawulo. Kati bw'amala okutegeera nti ye wanjawulo mu buzito bw'obukyala bwe. Akuddemu. Atubuulire mu famire ya Kafeero ayimiriramu ngaani okutuuka okufuna obuyinza. Teyazaalamu mwana. Teyali business partner. Ne bw'oba business partner. Waliwo ekikufuga. Famire eyina okubeera ng'eyina weekoze eki? Weeyimirira. Abaana beerwanyeko bwerwanyi okulabika. Bannamateeka ba lawyers mwe bafida baani? Mwali ludda kuba fida njikoledde.
byanfuna bonna ne batunula kyamuli omukyala n'ayimirira mu lujja mwatazadde mwana mwatali mufumbo mu legal marriage customary taliyo civil taliyo mu religion takola ki taliyo ayimirira atya mu family eyo n'agituusaawo agiyimiriramu atya n'agituusaawo namulaba nga baline kojja kagatto mu church nga bagenze okusabasabira ani omugenzi Paul Job kwafe ani yatwambuza ekintu ekyokusabira omugenzi era gwe kereziya eyawa omuntu ono olukusa Robina mwe mwali mumumanyi ngaani wani wa Kafeero kubanga Kafeero yali musajja mu Katuliki kituufu nnyo era yalina omudaali gwe bwe bibanga byali biganyi nga waliwo ekitambudde obukatuliki kereziya gye yalimu lwaki temwayimirira kulwambika na kuluŋŋamya olaba nga sekita zonna nfu Bisirikiro yagenda mu kyaki ne bamugatta empete y'ekyama Bisirikiro yabawunika yabawunika ate kati abawunise luno yamaze okukwatagana ebbalamu bawedde n'obusigadde bonna bagenda butwala naye baana mmwe abalowooza nti mmwe bakafeera abana ensi egenda okukuba mmwe ate yatandise ddo bakuba naye temunnakitegeera mbo omuzimu gukwata swazi ensi yatandise ddo bakuba naye temunnakitegeera mmwe abaana abalowooza nti mmwe baana ba Kafeero kubanga mugenda kusigala nga ewa taata Nnende temugenda mwamuyisaamu eggaali ewa taata Mugerwa tewakyabeetaaga ne mwamuyisaamu eki ono Nabyewanga ng'omukira ku nte bwe binaggwawo naye abatabe oyo Robina Nabyewanga oyo talina gy'abatwala mugenda kufuuka Nantongo Namatovu waki wa Mambo Wangabi wa Mkiba Namatovu Wangabi mugenda kufuuka Bangabi yazaala mu kitammwe abaana baalina yabazaala abamu ne kitammwe akyali mulamu abasenga bafunye enkola endala eri Kiboga bagenda batwala DNA yennono eri Kiboga eyo bagenda batwala kakati eyo gye mbadde ndaga ku bano abalala bonna abaagaaniddwa era nga ngenda kusinziira kuno ku Tonazi Media abataaginga nalabyeko kuno abaami ababeerako ku TikTok abalimu okulambika okuntuufu kuliko mwabe yeyita Bweza gundi yagiyita Bweza eyo gundi ye gyakozesa akaunti yagiyita Bweza nejja ne Muzeeyi Magala baana mmwe mwabaagaaniddwa aba omusayi gwe begwaboola musayi abaaboolebwa omusaayi mwavudde omuganzi nga Kafeero n'abalala bajja kujja ono omulala atayogera musajja wattu ali okwo yeesunira jjita yagamba nasazeewo kusirika nga bwaseka naye naye bw'omutunira wano Kafeero yennyini mwe baana mmwe kuba ate bo era Katonda ono muzibu Kafeero yali tavuma bantu Kafeero yali awa abantu ekitiibwa Kafeero nga tayisa muntu maaso ng'asonyiwala yalina ensonyi nagwe nakyogera kuno oli naŋŋamba nti nnimba Kafeero n'okunywa omwenge ogwo yalina nsonyi bwe yanywanga omwenge ng'akala era nga wagendanga omulaba nga babazze gy'oli ng'akolamu kano maama nga asonyiwala okitegeera omanyi nti abaana ababooleddwa be bali mu ka elementi ka Kafeero
nkugambye Muwanguzi Godfrey alimu bwe ziba 10 ayina 7 abaana ababooleddwa gumulabi wa Tronaz Media bonna ababooleddwa omusabe gwasunsudde be balimu bwelementi bwa Kafeero nalaba nga bamukwasa ekyapa ngalinga asaka nekitabo ati yasakanga ngako ninga abadda omusayi gwa mubodde naye mbadde ngamba abaana abo taata Nende ojja Kagato yakugambye mbu batwale mu family yo kasito obukakasa nti ba Kafeero obona omuntu omukulu oba tolungamya kubanga nairi family gisaasira abaana babaddemu nga bakulidde oli abalekawo emyaka 19 bukyanga afa sawe no babagambe agambe talina gyalaga anti nennyina wa Stella bakugamba kwali kuli kuki ku kyalo yamuzaala basoma n'omwana nakulira ngono wa 13 siri 14 okuzaala Stella nakwata omwana wabwe n'abamukasukira n'abamuwa ate yaddayo kuzaala mwana muki mwana mwanyina wa Kafeero n'alera omwana teyaddayo kuzaala mwana mulala ayina oyo Stella okitegera omwana omuwala omuto azaala omwana asooka abamanya amukutte n'amuzaalamu omwana okitegeera kati baana mmwe mu kirungi mwasigaza mwannyina mwategeera senga w'abaana bammwe munoonye abantu abakulu taata Nende naawe taata Mugerwa essaawa yakwezza bujja olujja lwa Nnaŋŋanga okulugobamu ebikwa n'ebikweno bannange nkanudde amaaso mu kamera kuba we bituuse ne bwe tunayogera ku Kafeero omwaka gujja kuggwako buli omu byasanga bye tukola ki Mamuli Katumba yabagambye twogera buli mwaka mujja kwogera Kafeero kati nze wammanja nze nalujja njagala kujja nga nsigalawo topic kunze ku Kafeero newankubadde bwe tunaava mu kamera nina kye ŋŋenda okuwa kyojja okuteekako obudde onoonyereze kikomyewo okireete nga nze nkikutuusizzaako kuba oli gwe nkugamba taata wa Kafeero omuto ne baganda ba Kafeero ndi nabo ndi nabo ye yagaanye kamera mukugaana kamera nangamba naye nina gwe nja okuwa yamanyi buli kimu ajja kikuwa yamanyi ebyo kwana badde mugamba lwaki abaana nga we muli n'agamba ani bwe tulina geereegala bisirikirwa awunika famire alina ndoza kye yakola okugoba bano kwali amaze okutegeka ati Kafeero muboole abaana bagambye mbu kalenda ndeka anti wulira yamali amaze okutegeka nti Kafeero muki muboole kati mu abaana abasigadde abalabi ba Tronaz Media mutaginge Stella kuba ategeera bonna abaana abo bategeera abaana abasigadde taata Nende taata Mugerwa mwekwate n'abaana bammwe abo be mwasigazza kuba bategeera olaba ono Muwanguzi ayogera nga Nende ebigambo banoonya binoonyeka kati mbadde nga nze Muwanga nze lwakuba tewali na gonde Abitex kankusabire wano wennyini Abitex olina ebivulu byokola ekyo tona kibale abaana abaaboolebwa omusaayi gwa Kafeero ekifaananyi ekisooka waggulu Muwanguzi Godfrey naye ati Muwanguzi bamubuuza ekibuuzo nga akirowooza okiddamu ono kwe yavudde omugwirako eddalumbu wa Mawube n'akiddizamu luyimba wamulabe Junior n'akizaamu luyimba mu kukiddamu n'akiddizamu luyimba oli nalogamba oyo omwana Mawube tamanyi na ssente zababawadde naye bantu mmwe abantu balina obulumi mu bo abantu balina amaziga munda n'ebiwundu bye mutakola ki
omuntu aba alina embeera gy'ayitamu gwe n'ogiteekamu embeera eyiye y'okukola ki kumera kasajja ku mutima abantu oluseke lwaboonoona nakikugamba wano toli akukuba ng'amanyi nti gw'osimba luseke kumbe gw'onoonya bizinensi ku oluseke lwaboonoona kati kansooke nzigusa ensonga eno Mugerwa taata Nnende oyina abaana ne Mugerwa oyina abaana n'abaana abammwe bano be baagobye mu musaayi kuba mmwe mukakasa baana ba muganda wammwe mwenoonye mwezuule mugobe ebikwa n'ebibamba mu luggya lwa Nnaŋŋanga. Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso ga kifo kyazuuliddwa ekiboga mujja genda neze siye musigwe mulamwa gwange omulamwa gwange Kafeero yaboolwa taata n'akyatula taata bw'ayatula ekigambo ekyo taata bw'amala okudda anoonya omwana ng'omwana anyiize wabula w'abakulu abatuula mu nsonga eno taata Nnaŋŋanga afe ng'aggyeeko omwana we ekigambo ky'obuboole omwana n'asooka okufa nga kitaawe tamuggyeko kya buboole taata mukwabya olumbe lwa Kafeero era n'atakola mukolo ogwo guba mukolo teguliimu sitaani teguliimu busamize teguliimu ki kigambibwa nti Kafeero afa famire ye yonna teyamuziika bakomawo omugenzi ye Nnaŋŋanga lyeryo kyekyo akomawo ng'ayagala bidongo wakomawo lwajjukira n'agamba omwana wange yafa ebidongo byange kaakati kiri bwe kiti nze sinenya Nnaŋŋanga lwaki teyaziika mwana Kafeero yafa atya njagala ombulye Kafeero yafa atya yafiira wa yafa atya byebyo byonna bwe ŋŋamba nti yafa bw'ati yafiira wano yafa noono gwe bwe baba bakugamba nti yateekebwawo mu ng'afudde nina gwe nalabye mbu baatuukanga n'okugenda yabadde ani John Segawa mbu baatuuka okuba nga abagenda okukwata ku mufu beeyiseeko emikisa ku National Theatre kati nze tolina bw'oŋŋamba tebaamusanzeeko ddagala okitegeera naye nga famire baagigaana okuziika Kafeero National Theatre abayayi baali baagala n'okumutambuza ekibuga nkugamba tuddeyo kwali sijja kugamba nti famire ya Kafeero yali yateeka eddagala baasanga kwani ku Kafeero nedda abayimbi baawamba Kafeero ne bamubeerako nga Nnaŋŋanga ne bwajja bo baali bamaze okuteekawo embeera eraga nti Nnaŋŋanga mulabe waani wa mwana we okitegeera bino byonna bye baleeta wega nti omuntu akwesooka n'akusaasaanyako ekibi n'ogenda okuvaayo mu kirungi ng'ensi yonna ekulaba nga ggwe muki n'akuzikiza nga ggwe mukyamu naye nga ggwe mutuufu Nnaŋŋanga yali mutuufu okujja anoonya ebyobugagga by'omwana we kati baba teyabitwala biri luddawa babituwe ate Mamuli Katumba atugamba Kafeero yalina ebintu ebyuma byaliwo kwa yalina bandinga yiye ate si bya mulundi gumu okitegeera Nnaŋŋanga tebaabimuwa ani yasigaza obuyinza bw'ebintu ebyo era biri luddawa kubanga baagoba Nnaŋŋanga teyaziika era nze simunenya
ku nsasagge yaliwo mu kiseera ekyo nga balowooza nti Nanganga yeegaana Kafeero ono enkwa saana kuyisa mu kamwa kange gwe mukazi gwe Robina Lidde ng'ogenda kugamba enkwa yakyo kubanga mu Bulenge lino eddebe mu Bulenge na 2026 agenda kuggwako nga tuli ku Kafeero eddebe Nanganga n'ayagala atuukirize obuvunaanyizibwa bwe nga taata ayabye olumbe lwaki Abekyagwe baganye abaana bali bagende kukwabya olumbe Kyagwe bagambye obuyinza babujjawa bagambye tekisoboka ati nkugamba kitegeeza abaana abana bagenze ne bya Robina byabagamba nti Kafeero yali wa Nanganga bino byonna abaogera ku Kafeero tutandike kulungamya na kulambika bannaye tume kuleeta bwino history whatever watuuse katakyasana manager yayiye tulambike tulungamye ayigamu akole ki ayige oyo mwana yayimye n'ayatula erinnya lya kitawe ng'alinga yatula akaziina nga ne bwaba mukozi wako mubuuzaako ekitibwa nti ssebo olumbe lwa Kafeero nga yenna yeemasagange eggongolo esiba akawero ono naggawa abaana bamubuuzizza olina abaana bameka wakaleta omusajja wakaleta abasajja waka bameka waloleseko omusajja waka nti owaye taata oba baganda bange abaleetewa abo bennyini abanana bano be baganyi bonna balina ekibi ekibalondoola ekyo bwe taba taafuna atuula kubalambika kukola kijjulo kibazza mu lujja kuzaalibwa n'abaana b'abaana baabwe bagenda kugenda n'ekyo ekintu nalaba Nende akyogera Nende tewandikirese mu kamera Nende taata Nende abakuli kuno nga mumutaaginge taata Nende ekyekikwa n'ekikweno naawe kijja kukwata n'abaana bo noonya omuntu omukulu ategeera ensonga mufumbe ekijjulo bajja kuba obulyange gye mukifumbamu muzze abaana abo mu lujja nga bamaze kutegeera abatuufu bennyini kyenjogerako yensibuko y'ekyo kye bagendako ne batagenda eri muzze abaana abo mufumbe ekijjulo ekizza abaana abo mu lujja ewa Nanganga bonna babayite n'aba musayigu gwe baaboola be baaboola be ŋŋamba nze ŋŋamba be baaboola bali abaazuulwa nti ba Kafeero Robina yabafunira ekika kyekyabavudde bavuma bakitaabwe kye natandikiddeko ti olujja lwasigalangamu omukuza teyabanga na mutaata wammwe naye mwasigalanga mumuwa ekitiibwa nga mulabira ddala ngaani nga taata abaazuuliddwa nti be ba Kafeero bavuma bataata baabwe abasigaddewo amaanyi bagajjawo agayimirira n'oyambalira kitaawo nze na taata wange ze musinga obukulu naye nfukamira wansi kuba taata temulina kukola kintu kyonna mu lujja omwo omukuza nga tategedde nga talina alina okubeerawo n'abawagga aheedi oba n'abayambako okutambuza ensonga kati abo abaana abagamba nti bagenda kuddamu bwabya olumbe lwa Kafeero balina ddwabiza mu kika kya nkima balina ddutambuza banaakolanga ku lusumu bwe yakola olwa mutabani wange zera nebuuza baliwo okukulwa ku lusumu lwa muzaata andi mukama ono Mamuli Katumba yagambye ku nsonga za Kafeero pozi nga bamukuddemu olulimi ate abo be bamanyi nga takyasobola kwogera be bamanyi kati wamma bwe mumala ekijjulo taata Nende mugende wa Muzeeyi Magala ajja balambika engeri gye munaakolamu ekyo ekijjulo kuzza baana mu lujja na kwezuula okwezuula kwe kutegeera mmwe baani bwe mumala okukola ekintu ekyo omukolo gwe emmere n'efumbwa ne bagirya atali waawo agenda kutambula yekka
gateri amugobye ebyawano si kyabisobola kayeyongerayo Mwami Magala nkutumiddeko ogamba otya Mwami Magala yagamba ye abaana b'abawala abafumbiza bonna n'ebyokuyita emikono ne mutimba tenti ne mukola ki yagamba ye yagendera ku gaali n'asasula omukyala we ne bamwanjula kati talaba nsonga lwakyayita abantu 10 mbo bajje babeera nga agaba muwala we Muzeeyi Magala mbadde nkusaba nfukamidde abakuntaagingira yamba family eyo taata Nende basobole ne Bweza alina akaunti eya Bweza ebintu bye byatera okulambika mbirabanga birungi sebirimu kifere muyambeko mwana ali kuno ali ku Tonazi Media wa Kafeero eyajja wano n'omukolako yani Katumba Trinity Katumba Trinity Eric ne bono bato bitegedde bulungi zojja kunonya mwami Tonazi nnonye twogere babiri omukuki one on one nkulambika ogenda ononya abantu abo abakulu okuŋŋaanye bannammwe babakolera ekijjulo ekibajjako ekikweno n'ekikwa ekyokuboolwa baliko ekikweno baliko ekikwa ekyokuboolwa n'ekyokuziikula abafu senga wa Kafeero yaziikulwa kitaabwe aziikuddwa kijja genda kiranda oliwo avudde yagambe buli ayalete kabona akalambo kakajjewo olwo kiranda nti olwo kitandisa okwatulwa balina kizikiza balina kikola ki okizikiza mutandike family eyammwe nga mumaze okwekolera ekijjulo ekibagatta ekibayunga okubeera omuntu ki mwina mwannyina mmwe Siteera taata Nende waali taata Mugerwa waali utegeera muzze abaana abo mubakolera ekijjulo ekizza abaana ekijjulo nga kizza abaana n'okwezuula MP w'emukono woman MP w'emukono yagambye naye bannange ono mwana Siteera ono bamusuula ina emyezi ebiri oba 3 weewaawo abakazi tu benzi naye omuwala omuto tayinza kusuula mwana n'akulira bw'atamuzaala kale tutukkirize si wuwe si wa Kafeero naye tulina okukkiriza kati wa Kafeero kubanga emyaka gyamaze awo waagimaze anti era kati kyenkugamba nti bisirikirwa ono Robina yamanya nti amateeka gagamba ki etteeka liragira omuntu abadde naawe emyaka n'abeerawo bw'ofa nga aba dependent agabana ku by'obugagga nti Robin ekyo kye yataayiza ba dependent teri kugabana ku bintu naye nga balina okufuna mu mateeka kati bano baswazi bwe bakimanya kabano okubakuba obukubi emiki mu mateeka nze mbadde nkola ne FIDA kitegeera mu mateeka mulimu abantu abakuvunaanyizibwa bako abagabana ku ggwe maama wo agabana ku by'obugagga bwo maama wo bw'aba yavaawo obukojjaabu bulina omugabo ogufunibwa ku ggwe ogwandibadde ogwa maama ne mu kika deni n'abaana kati noono badipendant b'obadde olabirira ng'obadde obalabirira ggwe bagabana kati ono Robina bye yataayiza kuba yamanya nti Kafeero abadde alabirira abantu baki bangi waliwo famire ezimanyi embeera ndooza nga si mululu gwafuna waliwo famire gye nalaba taata waabwe yafa naye taata oyo yalina omwana gwe yaleeta nga basinga obungi tebakimanyi nti mwana si yamuzaala naye bwe yafa baatuula abaana ne bamugamba nti ekituufu taata afudde naye kati nze nyinza okukkiriza obeerewo nawe oli ayinza obutakola ki obutakukkiriza genda onoonye ettaka ikeezo 3
oyaga ojjo tubuulire weliri mukuru omukuru omwana omusika omukuru alifuna ne bayita olukiiko nga olumbe terunatuka kwabizibwa najja n'ababuulira namugamba kiryoke ne bagenda bonna ne bavuga emotoka ne bagenda ne balambula ettaka munnaabwe waalaga ne balisasula ne baleeta omuzimbi n'apima ennyumba tebalaba emumala ayinayo abaana namugamba tetwagala obeere wano weka genda oleete oba omwana wo oba wano wawo okwasa ne bamukwasawo officially naye n'essaawa ya leero wabaawo ekizibu mwana mu nju muno naye tabitegeeranga yeebuuza mutima ki gwe baafuna oba kitaabwe yabagamba nti bwe mutakola kino mbatuga tabitegeeranga okusinziira embeera nsi bw'ogiraba bwetambula anti kyenkugambye nti Mmengo ezzibwayo ku mulamu ku lubimbi olwo okulambika olwo olubimbi lw'Emmengo n'amakanisa abantu bano gye babeera mwe basabira omuntu ono abasabidde mu kyaki oba muzikiti omwo mulina okuyambako okulambika kati abaana abo baalambikibwa tebasigaza emirembe ono asigala muganda waabwe era baagalana era babaawo bonna okitegeera lwaki Robin oteeka oluyiira era mwabagenda okuyamba famire ya Kafeero nga muvuddeyo bayamba okubazza ku mwaliiro mulina bayamba n'okubajjamu omuyiira gw'ono omukazi ayina kye yabakola mu famire ogwo muyiira ogwo muyiira yagwise kikweno muyiira gubokyezza guli mu kubasaanyaawo gw'omuntu ogwo kali kutanda mpazi oli wangabi ne kakusuula mu bengabi abasambaganyi yakutomera baaba naye munneese nga kakutanda kakusuula mu bendiga wandituwulidde ffe tuluma akyali muwala muto akyatambula ani ayinza okugwa mu bendiga ani oyo muto toweekanga nga omwami twabadde ejjo mu gundi yabeere ku commission nga batubuulira byabeesimbyewo omwami n'aleetera yaleese akagero ke yagambye embuzi bwe beesaba omukwano ewogana buli omu n'amanya nti eneesaba muki ne mugiwa n'obudde netuukiza ekiroto kyayo naye endiga tolimanya nti oba egenda kulya oba eyagala mukwano ebyayo ebikola mukaki mukasirise kogwe ayo n'abagamba nti nange bwentyo bwenzija nninga ndiga kati be baffe abajeddira endiga yandibawulidde agezangako n'akyamayo naleetayo akajanja naye bannange mutuyambe maneja Kizito kati abamu tamutegeera batandise ddo muvuma naye ng'emboozi byayogera byonna bituufu nze wennenyeza abamunoonyeza kati ng'ebintu bya Kafeero bimaze ebbanga nga biri mu guluba kolaki guluba era kye natandikirako bw'oba ojjukira okuziikula Kafeero ne ŋŋamba tekyandituuse awo senga abaali basigaza obuvunaanyizibwa bw'obukuza mu lujja olwo baakola omulimu gwe bwabwe kudde wano mbuuza bandikoze batya oyo maneja baali bamugjayo kudde wano ng'okuzika kwakaggwa awo wennyini bandibadde balangiridde buli alina omwana wa Kafeero amuleete tugenda bakuŋŋanya bonna tubatwala ku DNA kati bwe bandibadde babakuŋŋanya abaana nga bano bonna beebuuza ani yali mukwano gwa Kafeero ani yali mulirwana wa Kafeero y'abakyala Kafeero be yazaalamu abakyali abalamu baliwa batandise kuvaayo kati Balamu bwe yabadde akola ebintu byabikoze na Robina abakyala abakyali abalamu Balamu wabanoonyezaako Balamu baba muleetedde
baba ita Balamu yali mukwano gwa Kafeero nga bwatugamba. Okyala bano baleka buba basirikane okujja ko yo kati wakati wale yavudde foti omuwala. Waliwo mbunali ne Masaka eyo. Omuwala yavudde foti yaze tonnamulaba. Afaanana Siteera. Era yetwa yagamba tata mulosa mugamba genda ononye baganda bo. Era yoyo tugamba Siteera mugenda guluba ne Kafeero gwe Robin ogenda guluba ne Kafeero gwe kikwagwe kikweno gwe. Namanyi kyana tisinzo kutya. Zawate we nkitekerako. Wadde tebagala mbyogere ku bakazi abasinga obungi nze we natiridde. Okimanyi Kafeero Kafeero yafa. Nga bamujjako samples. Ekyali kimutawanyisa okumuzika kusanga okimanyi waliwo samples kiki. Balina era byakolwa kubali era bye byakolwa ne kuluno. Byakolwa kubibi byaleka era bye byakolwa ne kuluno kati byali na makulu. Naye ng'ekyaliwo kyonna kutunda bikole ki bisaanewo. Era mu abaana Bronokebe yakutteko bwe mufunayo obukyansi mugule ettaka eribakuŋŋaanya mwenna era kye baagala kubanga ewa taata Nnende mujja kubanga ye taata naye naye ayina ababa abalikayanira wali ewuwe kati mwe mufuna abakuŋŋaanya mwenna nga mussa ekintu eki tife wano weewaffe fe wano wewaki weewaffe kubanga eri ewa Kafeero bali baswazi bakoze eki nze mmanyi nti walisaanawo banoonye bano. Omuntu aliko amasanyalaze kati ali omu wagenda kusaanawo mugenda kujeera mmwe muwanguzi Godfrey yaliko amasanyalaze bagenda kujeera naye Robin Namatovu wazaala mu kuzaala buli kyokoze ogenda kigabanako ate ogenda kitunulira ng'okyali mulamu. Ekyo nsaba okitwale otuuke naawe owemuke oswale ng'omwana wo yakirimu. Abasinga kye twerabira agenda kirozaako. Teri kyokola ku duniya kyotakungula. Nze buli lukyamu bwe bigambo bemwogera nyongera okutya Kafeero manyi lwaki ayina obbigabana ayina obbikungula ng'akyali ku nsi kuba byonna bigenda kuggwawo byakayanira. Kati lwaki yakwataganya ennyo ne Balamu mulwakwa temunnakiwa nnyo budde batono abakiwadde obudde bennalabi copyright obugagga obuli mu nnyimba omu obumanyi obugagga obuli mu nnyimba omu obumanyi kwabadde bagenda kuba nga tebafanga baavu ate naye yagamba mbu tamwagala bisirikwa yavayo n'agamba Kafeero yavaayo ng'akyaye Honorable Minister Balamu anti kati agoba oyo omukazi tayagala mugezi mu ssente oyo omukazi buli avaayo gwalowooza nti ajja kumanyi ategeera wano gwakuba. Kati twagala tukakase nga RCC bwe yakoze ku baana ba Ssegiriinya Balamu olwo walima n'olekaawo nedda kyagenda mu maaso twagala bwannannyini ku copyright z'ennyimba za Kafeero ani abulina sawa zino tewali anti kati kye twagala ettaka litundiddwa likoze eki liweddewo copyright y'ennyimba za Kafeero tutegeere ng'eri mu mateeka ewaani era abaana ssente zo babe nga bonna bazikola ki bazifunako naye n'ababaddewo ebbanga eriryo n'omwana ali mu myaka 26 naye afuneko Siteera oyo Siteera nze badde mugamba Siteera tofaayo bakitaabo bano babakoleko ogwo omukolo bagenda kusumulukuka taata Nnende abaana bakwate munoonye omuntu omukulu mukole ekijjulo abaana bagenda kusumulukuka mulinde omu Egypt lwanaatuuka Egypt ajja
Alina ekifaananyi Kafeero ne nnyina. Nze kyenjagala ku bakyala bamalaaya abazungu batya nnyo zi one day stand. One day stand agitya nnyo era mu kugitya ennyo bafuna nnyo ebifaananyi ku bantu abo nga tamanyi. Era ojja basanga alina ebifaananyi nga 8. One day stand kati ne Kafeero teyamanya nti eriyo ekifaananyi akisigazza mu Egypt. Ye abadde nga nakifaananyi. Maama yaŋŋamba ono ye taata wange. Ataava mu Uganda. Nga teyamanya nsi yamugamba Mufirika. Yamala kulaba ku TikTok social media namanya kitegeeza ono yali ava mu Uganda. Yamugamba is an African. Was a singer. Your dad. Kali ye nakiteeka mu nju very happy. Mukama atusaasire. Ye musajja Omuganda. Nze sinala bwe muvuma namu. Yalina okukola omusajja Omufirika yenna. Azadde wali ate yali ali akoze ng'omusajja Omuganda bwe yandikoze. Abaana be bonna yali abaleetanga awaka. Era abawangala ne Kafeero bakugamba yatandika okugoba abaana abo ono kino ekikwenu. Ne kiteekawo bana bekyalera bekyagala okulaga ensibi nti be baana baani ba Kafeero. Omusajja gati nabatwaliranga ne school fees. Bwoba kati mwami Tronaz nze Nalujjo ndabidde emyaka 2. Nyinza okutegeera ennyo okusinga gwe nkusanza n'emyaka 10. Tekisoboka. Lwaki ogamba Robin azze jjo ti amanyi nnyo Kafeero okusinga bamaneja be yamusanga nabo nga bakoze bonna. Ng'ekibiina bakibaddemu bakubye endongo bambuse agambe nti kakati gwe. Kuba Kafeero yasooka kuyimba nababasudde. Ne yeetengerera n'akola ekibiina ekikye. N'akikola n'abo bakizito. Oŋŋamba otya nti Kizito byayogera tebiriiyo. Eyatambula n'oli ne bayimba. Oŋŋamba otya nti ye byayogera tebiriiyo gwe obimanyi nnyo. Ng'era gwe tolaba nti ono omukyala alina ekigendererwa ekizikiza abantu. Onzika. Byonna bye wakola famire eyo bikuddire Robina. Njagala obigabaneko gwe n'omwana wo n'omuzzukulu wo n'omwana w'omuzzukulu. Omuntu bw'ataloza ku busagwa bw'atadde mu banne tamanya nti kyali kibi. Robina Namatovu, buli kyokoze mu famire ya Kafeero nkikwagaliza naawe kikuddire naawe okirozeeko. Omwana wo n'omuzzukulu n'omwana w'omuzzukulu bakikwatangako mu ngalo zaabwe ne bafukamira ne bakyebaliza Katonda. Byebyo munnange Kafeero tujja mmunyumyako nga mukadde waffe bwe wagambye Mamuli Katumba. Omwaka ne guggwako ne tumuddamu. Netusaba bwe binaaba biweddewo embeera nga bwe wagambye nti embeera bwe naatereezebwa kijja kuggwaawo era tumwerabire. Tejja kutereezebwa kuba balina okukikola baasirika. Abo Basenkubuge, Bagundi, Bamisaaki be yeesiga, Balozias Madwazo baasirika. Kati yava mu banne bakadongo kamu n'atunulira bali nga amanyi osanga basinga okuba nga bamusinga kati bamukoze obubi. Munnamwe mumukoze obubi obutagambika. Era nfundikira na kino buli eyayimbako ne Kafeero mu myaka gya Kafeero abaana abo mugende mubakebeze DNA mulimu abammwe. Mulimu abammwe. Olwo ne yankubya akama katuve mu kamera mukugambe nti eriyo omwana we mukimanyi mugende mujjeyo abaana bamwe abaana abo. Mbeere bulungi mweraba.